Nkwisa nnyo okumulako n'ekwebaza kubeera nti okyagyekuumiddeko puroguramu ddaawa eyakatwegattako gy'olimu nange Kirenze Othman omunikwadde waffe Sheikh Ismail Engineer Ssebulime. Omulamwa gwaffe ogw'olabira Sheikh ogambye nti abakyala lwaki bagaana okubagattako? Ebiseera ebisinga Sheikh tufe abasajja tulowooza nti omukyala okugaana okumugattako munne buba bujja, naye ebiseera ebisinga buyinza obutaba obujja bwo tukitwale nti kya butonde. Buli mukyala alina okuba n'obujja. Nga nawe bw'olina ebbuba kati sirina bw'oba tolina bbuba oba sekibotte era tojja kuyingira jjana oba sekibotte. So kati ekyo kya butonde bwe tuba tuvudde ku bujja obwo ekyobutonde, olowooza lwaki abakyala bagaana okubagattako? Sheikh, ensonga esooka, kubanga obudde bwatugenzeeko dda, tulina kuba bwe tujja wano tuba tunyumyamu. Abantu abasinga tulina ebizibu byaffe bingi, naye bwe tunyumyamu mu mboozi eno tunyumyamu eri ne bayiga, buli omu n'afuna buli omu n'afuna wakola ki ekyokuyiga n'akyusaamu n'agamba wano mbadde nno nkola bwe nti wano kankole ki. So yensonga lwaki tujja n'emiramwa gyaffe gino ogikwatira ddala ku famire, kuba twagamba Sheikh bwe tunaatereza famire buli kimu kijja kukola ki, kijja kutereera. Gwe musingi gw'ensi eno mwe tuli. Famire bwe neba teteredde era ensi yaffe tejja kukola ki, tejja kutereera. N'obusiraamu bwaffe Sheikh, famire kintu kikulu nnyo. Okimanyi Sheikh nti famire esobola okufa okuviira ddala ku mukolo? Ffe tubeera ku mikolo, tukola emikolo, naye challenges abantu ze basanga mu mikolo, family omuntu asobola ku mukolo kwennyini Sheikh, lwakuba nti naye abantu baffe kambabulireko katono nti omuntu bebintu bye tusanze mu mikolo kizibu nnyo omukolo okuggwa ne watabaawo kizibu. Abamu omukolo bwe guggwa bamugoba oluusi ku mulimu, abalala omukolo bwe guggwa abadde oyinza ofuna accident, kwegamba n'ogamba buzibu ki. Abantu abasinga bwe wabaawo ne yagamba oyo omukyala tomuwasa nga olabe kye nagamba otegeera. Kati ebyo byonna tulina okubimanya nti omukolo nga guwedde ebizibu byonna birina okukola ki, okubeera. Emikolo tugikole kuba embeera gye tulina okutambulira mu nsi. Ate bwe mutakola emikolo nze nakola mikolo ki? Buli bukuba teguliwo. Naye Sheikh, osobola okubeera mu honeymoon, obufumbo ne bufiira mu honeymoon. Ku lunaku lwennyini lw'owasizza omukyala lwafumbiddwa, olina kukubira video call. Nakubira video call muli mu honeymoon, ate nno ekyewuunyisa oba ogenze kunaabako n'agikuba omukyala kati ekyewuunyisa era ekimugya ebiri ku mutwe ng'akaleeso akasibidde wano mu kifuba n'agamba bano bateekwa okuba badde beeyagala. Naye nga ono akikoze lwaki? Yategedde nti gundi yawasizza n'abakyankalanya. Kantu katono nnyo Sheikh, kacyankalanya ki? N'abantu abamu, mulimu abantu abamu be tulina okwerekereza nti bw'oba, era nze mpanya abantu amagezi ne mbagamba omukyala wo obanga omuwooye bw'abanga, kubanga ebiseera ebisinga bakyala baffe baba n'emikwano, ba hobbies be basoma nabo, kiba kirungi nnyo lwakiri n'omuwalayini endala n'akyusa essimu n'omuwalayini eyiyo balina okunoonya n'abanoonya nga ye, era bw'otuuka ne wabawo ensonga yonna nawe kennyini okitegeera nti bano yabenoonyeza, si be bakola ki, si be bamunoonya. So nga tuvuddeyo Sheikh, mbadde nkulaga nti family etandikirawa, era obufumbo family etandika kufiirawa kaakati nejja paka bwe tutuuka
ku mulamwa gwaffe ogwaleero ogw'okuwasa omukyalo owokubiri. Nze nafuna omukisa nakulirako mu luggya olwa kitange nga musajja ayina abakyala 3 mu nnyumba emu, era nendaba embeera bwe yatambula ne ŋŋamba Allahu akbar. Kitegeeza nti omuntu yenna yenna obanga kubaffe twakula bamaama baffe abo beyita baaba nga omanyi wa Luganda naye nga tosobola kuwawula ono aliwa mukulu wa munne, aliwa kwegamba bonna buli omu ayita munne baaba. Era ne tulaba nti ekintu kya poligame kisoboka, naye omusajja okikoze otya? Pointi yaffe esooka, ensonga lwaki abakyala tebakkiriza kubagattako. Ffe ng'abasajja omukyala agenda nalowoozaamu sacrifices z'akoze gy'oli. Nkubeereddewo. Yes. Omusajja ono mubeereddewo ebbanga ddene, mugumiikiriza, namusanga mwavu ne mu pulaani ne tukola mugumiikiriza. Kati mu bino byonna ansasuddemu kufuna mukyala mulala. Kati eyo pointi eyo abakyala bonna ng'oggyeko ekyobujja ekyogamba nti ki, naye omukyala atulya sacrifices z'akoze. N'agamba naye abasajja bajooga. Ate kasita nze muzeyi wange Hajidi Byekwaso yaŋŋambanga mu nsi eno teriyo muntu gwe banyiiza, omuntu gwe weenyiiza. Oli bw'akola akantu ne bwe kaba katono n'ogamba ankola atya bw'ati, ankola atya bw'ati, tekisoboka. Olwo obusungu butandika okulinnya. Otandise okwenyiiza. Naye bw'akikola n'okireka n'obiwewa. Tuyige abannange, tuyige okuwewa ensobi z'abannaffe, ate tuyige n'okuwakanira bannaffe. Oli bw'ajja ne bagamba Uthmani yakoze bw'ati, omuntu bw'abanga akukkiririzaamu akuwakanyaga oyo si ye Uthmani gwe mmanyi. Uthmani gwe mmanyi tasobola kukola ki? Kola bw'atyo. Kulooleza bannaffe birungi. So tuyige okulooleza bannaffe, okuweewa obuntuntu. Kati bw'otandika okwenyiza n'ofunaako obusunga bulinnya. Kati noono omukyala agenda n'alowoozaamu n'agamba naye ddala omusajja ono byemukoledde bino byansasudde, ng'obusungu butandika okulinnya nga yenyiiza. So ebyo ogenda okulaba nga tasobola kukkiriza kumugattako. Ensonga ey'okubiri, ennaku zino abasajja tuzaala abaana, naye ne bwe tumala okubazaala ate ne tuleka abakyala baffe ne batandika okulabirira abaana, tusuula responsibilities. Tegeera nti omusajja ng'omusajja olina okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwo n'otabusuulira mukyala. Buli w'osanga nga omukyala yalabirira abaana, yawayo school fees ku ssomero, gwe omusajja lyabeene otuuka nga buli kimu kikoze eki kiwedde. Jjukira omukyala ono yeewaayo, kiri kye twagambye nti yasacrificinga, ne yeewaayo n'agamba kambikole buli kimu. Kati buli wajja n'ogamba Hajati nno mbadde njagala kukola bwe nti, njagala kufunayo omuganda wo, awulira nga nze maama nze taata agaba omusajja ono gye tuvudde talina ssente, nabana abaana balina tasobola balabirira ddala. Kino ayagala ate kwongerako ku buvunaanyizibwa, ayongereko obuvunaanyizibwa obulala. So kati ebyo byonna babibala, n'abala n'agamba ddala mbaddewo nga tetulina ssente. Kati ate tufunyeemu ka ssente, ate aleeta muntu mulala ddala. Nawe ng'omusajja bw'okitunulawo n'oga naye ddala Hajati anakkiriza. So tukimanyi okugattako Allah subhanahu wa ta'ala yakikkiriza mu Quran, naye bw'abanga Allah yakikkiriza kiri compulsory. Kyembadde njagala kubuuza abasajja abasinga kambuuze bwe nti musajja ki ali